birds of the same feathers fly together ono yabba ekido nange nenziba akasimu of course yabadde kyayagala okugamba nti baba waayiriza ninga talina wadde composition mu bwongo ejjayo message yakyogedde ngeri gyakyogeramu ekakasa nti bakikola message nga tasobola na kugijjayo so nze kasita nalabye maama Mpuuga mami waffe nga naye bamuwadde omuzindaala ayogere nengamba Mpuuga kyakola akyagala nnyo okuddira Namwandu Nsamba naye n'amuleeta kadaala amutikka obuvunaanyizibwa buno bwonna omukazi omukulu omanyi mu nsi muno waliyo abantu nga Mukama yamukola ng'ali so selfish nga it is about him nga yerowoozaako nnyo Museveni omukubo abaana tabakkiriza genda bonna bali awo bamukolera biki omusajja agamba nti omwana wange yakulira amagye nga kyagamba nti abajja okunnumba wakiri basookera ku mwana nze nembeera wano nengamba nti omwana wange yasulayo ebweru ng'akuuma yasikali wange baselefish nnyo 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 ng'omuzadde naye n'Empuuga naye ali very selfish one bannabyabufuzi bakwano gwe bonna ayagala abasaddaakire mu kike era faba agamba no that is not correct owulira nga akwogerako ne fubitizi ne yeerabira ne bye wali omukoledde two n'akuwaayiriza ne byatakukoleranga naye n'otuuka ne ku level egenda eno ne maamawo omuyingize mbino namulabye mukazi wattu agamba era nti kaakati omwana ono ne bamuwaayiriza ne bamuyimba ennyimba kakati ffe twanukule maama naye tumwanukule Yes, obadde ku Yugi Updates TV kwa dosinzo kwangu otuuliza ebigambo ebyo biwulidde bulungi nnyo omukwano gwange. Ndowooza n'Empuuga waali yajjusa okuba nga olw'okutandikawo ekibiina ekipya olw'ensobi ezikoleddwa mu kaseera akazibu. Kubanga ekintu ekyo Mpuuga baali bakyetegekera dda ebbanga ddene omukolo baali bagwetegekera dda naye ate ekyewuunyisa nti omugenyi omukulu ye yattattanye omukolo n'aguyonoona mu kasekendi busekendi. Kikulaga ki? Kikulaga nti nno ekibiina tekirina lugendo n'ebigendererwa bya Mpuuga bikulaga nti nno talina destiny, talina magenda ku mukwano gwange ali eyampuliriza. Ate n'owojja nga wekkaanya byazayogera emabega n'obigatta n'obyaleero oyinza okulowooza nti omusajja ono ddala aliko akazooli sinakiini aliko ekikyamu. Bannaye temubanenya ekibiina kyali kyabawumbawumba ekya National Unity Platform ng'emize kyazikweka naye oluvannyuma lw'okuva mu kibiina ebyaddiridde mu biraba baganda bange. So kino kitegeeza nti no mu mbeera ng'eyo bantu tulina batunuulira butunuulizi temubaddamu mubeere n'ekigendererwa mufokasinge kwaffe gye tulaga tulabayo. Gwe yena alina munnankyukakyuka ali eyo kubiriza okubeera omugumu naddala mu kaseera kali eri aka 2026 wali eri ku ballot paper gwo mukwano gwange ali yampuliriza. Ebigambo bya Mpuuga saako ne banne w'obiwuliriza mutuufu olabira ddala abantu ba political failure mu bulamu abatalina mulamwa. Oyinza okugamba politics bamuyingira buyingizi gwe mukwano gwange ali eyampuliriza kubanga eno ensobi n'omuntu eyakayingira omwezi ogumu mu politics omuntu eyakayingira obuyingizi politics tayinza kukola nsobi ng'eyo. Wamma nkutegeeza gwe ogende maaso n'okusubscribinga ate nakusubscribinga osharinge okomentinge gwe mukwano gwange. Mbaagala nnyo abali emitala w'amayanja mwebale kubeerako nga mutuninza amayengo ga Yugi Updates TV. Mbaagala nnyo mweraba.